Okay. Tadindwa mukama wange. Nedda sirina. Nagwo kubako baki. Officially tutaddeyo kwa empaaba yaffe eri kooti ya Uganda nga twemulugunya ku bizze bikolebwa ku b'amawulire. Ebimu ku ebyo bye byabeerawo ennaku z'omwezi 17 oluvannyuma lwa bannamawulire bangi baakubibwa emiggo, naye nga kino kize kibeerawo okuva nga ennaku z'omwezi twalondola okuva nga ennaku z'omwezi 3 Novemba. Tusabye kooti mu ngeri nyingi enoonyereze ate ebonereze bonna abaziba emisango. Mu betuwaabidde nga bwe mubalengera kuliko UPDF, kuliko Attorney General, kuliko komanda wa UPDF, kuliko n'abalala abantu 8. Tusaba kooti eno ewe bibonereze ebikakali eri abantu abo. Tusaba kooti eno eririre bannamawulire bonna bye bazze bafiirizibwa n'obukosefu bwe baafuna nga bakola omulimu gwabwe. Wabera tusaba kooti erangirire nti byonna ebize bikolebwa ebitongole by'okwerinda bya bumenyi bw'amateeka na bwe kityo eteekewo ekiragiro bireme kuddamu kubeerawo kuba twagala nga buli munnamawulire akola omulimu gwe mu bwenkanya mu ddembe awatali kutyoboolebwa. Tuyina essuubi batusuubiza nti ennaku z'omwezi nga 25 oba nga 24 bajja kutuwa olunaku olw'okuwulira omusango gwaffe. Tuyina okukkiriza nti erimu ku makubo ge twabasuubiza ge tugenda okuyitamu nga tulwanirira obwenkanya naddala mulimu gwe twasoma era gwe twakukuka okukola. Okuwaba kuno tukukoze nga tuyambibwako bannamateeka baffe ab'Ochenga and Associated Advocates ne Kaganzi and Company Advocates. Ne tusaba nti kino kooti ekitwale nti yengeri yokka munnamawulire kuba ffe tetulina miggo, tetulina mmundu, tetulina awo kyakulwanyisa kyonna. Bannaffe bwe tuwaabira tetubawaabira nti tubayinako obukyayo bw'amaanyi, naye twagala ssemateeka agobererwe, kooti eyogere ekigambo ekisobola okugobererwa. Ebigambo bize byogerwa abakulembeze mu magye ne mu bitongole by'okwerinda tuzze tubigumiikiriza naye emirundi egisinga tebikoze. Y'ensonga lwaki tusazeewo tukwate omukutu guno gw'amateeka. Tulina essuubi nti oba oliawo munnamawulire ajja kufuna obwenkanya akkirizibwe okukola omulimu gwe nga yeetaaya kubanga tufuuse kyakusekererwa. Tuyina abaana, tuyina abakyala batukuba ne babuuza mwasoma biki ebibakubisa emiggo, so nga abantu bano nabo bagala okubeesawo famire zaabwe. Tukkiriza nti kooti ejja tuyamba okuyimiriza ebikolwa byonna eby'obumenyi bw'amateeka ebadde bituusibwa ku b'amawulire. Tulowooza nti UPDF oba General Muhoozi bwe yasalawo ne yeetonda yakikola ng'omuntu, tekiraga nti waliwo ekiragiro ekyenkomeredde kubanga enkya President Museveni ajja kumuggyawo ateekewo omuntu omulala. Tetusuubira nti ekyo kiyinza okutwalibwa nga ekyenkomeredde mu kuyimiriza obumenyi bw'amateeka kubanga bangi kulankaye baze babyogerera ne bitakola. Twesigamyeko mu mpaaba eno, twesigamye ku ssemateeka w'eggwanga. Eddembe ly'obuntu erikwatagana ku freedoms of association, freedom to practice one's profession mu ggwanga lino ne freedom from torture. Ebyo bye twesigamyeko leeta empaaba eno okusaba kuno mu kooti. Katusuubire nti kooti weba ewadde ekiragiro kyonna, katusuubire nti akulira eggye ly'eggwanga bajja kugoberera amateeka ng'era we bazze bagamba nti bo gye liri professional. Katusuubire nti bajja laga obwa professionalism obwo nga bagoberera amateeka. Bakwatisa ebiragiro bya COVID nti bagoberera amateeka. Katusuubire nti bajja kugoberera amateeka mu kino nga kooti esazeewo ebikolwa ebyo bireme kuddamu kulabika ne bannamawulire basobole okufuna eddembe lyabwe nga bakola omulimu gwabwe.